Amannya nze Muhammad Kamuga, ndi musobozi wa ttaka kampuni ya Bonirake Property Man. Zaali ssaawa 1:30 nga ntambula ndi mu mmotoka yange ngenda Kasangati. Nali ngenda okutuuka bwente w'Abeesigye okuliraana waliwo sero y'amafuta eri awo oba Starbex. Abasajja ne bankoonako ku mmotoka nenyimirira nabo ne bayimirira nenvaamu ne mbabuuza dweva wabwe n'avaamu nemubayingira esseeyaka ne bavuga eyange andi mu bbuutu ne tutuuka e Kasangati ne babaako we bayimirira ne bagamba nti twagala ssente. Ne mbagamba mu mmotoka omwo mulimu ssente. Ne bambuuza mulimu ssente mmeka? $3.5 million. Naye ezo ssente entono ne bagamba ezo ssente entono twagala $5 million. Ne mbagamba essaawa zino sina bwe nsobola kuzijja ezo ssente ze nninawo. Ne bambuuza nti olina gwosobola okukubira essimu nti muyina. Ne bavuga tuba tutuuka bwe tuti kulawundi egenda e Kasubi ne bayimirira ne bagamba kuba essimu naye kye tukugamba kyoyogera konza mungamba kimuga mungenda kwogera ntya nti ani gwegenda okukubira essimu nti muganda wange bamuyita ani Namatovu Eva. Namukubira essimu ne mubuuza olinawo ssente mmeka? Yangamba ndinawo $5 oba 4. Ne bagamba mugamba azikutere ku ssimu. Ne bagamba nti ne mugamba ssente ziteeke ku ssimu eyo eyange yennyini. Ambuuza mobile money nyinza kuzijja wa? Essaawa zino olwo ssaawa ziri mu ssaawa 4 ez'ekiro. Bamba mobile money bonna baasibyewo sina bwe nsobola kujja ssente nenzisindika. Nze ne mbagamba ekintu ekiyinza okumufubisa oba okufuba ennyo ssente aziteekeko tumugambe nti munkutte ne bakikkiriza. Kati bwe bakikkiriza ne mugamba nti bankutte ndi wano ku lawundi e Kasubi weetuli naye ssente zisindike mangu tetenkanya nnyo. Kati wavaawo omu n'afuluma, omu yali wabweru n'agamba ate ekyo mwogedde kyaki? Tuveewo tugende. Ne bavuga ne banziza mu bbuutu. Saamanya bwe banteeka nga ndi mu bbuutu siina kye ndaba. Ne bavuga ne babako we bayimirira ne baddamu ne bamukubira essimu. Ssente nga tetuziraba, ssente ziruwa? Foono tugenda mukola ekikyamu, twagala ssente tugenda kumutta oba tutuwa ssente? Ne bagamba nti ssente obudde buzibye, siina bwe nsindikira ssente, muli ludda wanzireete we muli, siina kyakukola, muli ludda wa? Nga teboogerawo we bali. Kati ne banziza mu mmotoka. Ko omu kyava agamba kasa tufunye ssente zino tumuleke agende tumuwe emmotoka ye. Nenkola ki? Ne bagamba ko omulala n'agamba kati ne mbagamba nti emmotoka yange nneeyo gye mulaba bagiraba erimu twaka. Olwo njagala kulaba ki kye bakola ki kye bagamba nga njagala batwale ssente ezo. Bwe mbagamba nti emmotoka eyo bagiraba nga bajja kutya kye baakola emmotoka yo ne bagireka ne babaako we bagipaakinga ne bavuga eyaabwe. Ne tutuuka waliwo awantu we twatuuka we saalaba kuba nali mu bbuutu nga sina kye ndaba. Ne bayimirira ne bavaamu bonna baali 6. Kati bwe bavaamu ngenda okulaba 2 be bakomawo ne bagamba tugende. Ne tugenda. Ngenda okuzza bwe nti kusitula omutwe ndaba akagambo kaliko Lweza.
konze twatuse tutya eno Lweza kati ne tuyita kwaka akagamba akaliko Lweza n'agamba omu n'aŋŋamba kati ŋŋenda kukuta ogende ne bannange bagenze kankute naye ebintu tobikola ki tobigoberera ekyo tukoze eki kiwedde kati nayimirira okumpi n'ettaawo ly'e Kajansi naŋŋamba nze nkole wali ku poliisi kati emmotoka eno kegende nawe ndowooza genda ne mugamba emmotoka yange ndagifuna ntya eri ludda wa olwo nga mmanyi nti emmotoka bagibbye ali mu kunsayira amagezi okunvuga distance okundeeta eno alabe nga waliwo distance nene kati oli we nalabanga ow'emmotoka agenze asigaddewo omu ne ŋŋamba nedda ssebo tolina gy'olaga njagala mmotoka yange ne mukwata omukono kale mukwata omukono ne nkuba enduulu bannange mujje munyambe abasajja banjijje Buwambo ku kidde Kasangati nga bantaddeko empingu ne bampamba ne bandeeta eno emmotoka yange bagibbye mujje munyambe nga bwe nkuba enduulu tuba tukyali awo tweriga ndokulaba patulo mpa amasasi ne muta bwe namuta nadduka bwe nalaba nga adduse ne mugoba nnyo tudduka emisine tuyita mu ttaawo n'emmotoka zaali zitutomedde okukakana nga mukutte ne patulo we yajjira nayo neetaayiza baseka ne bavaako netumukwata netumuteeka ku poliisi e Kajansi ebukya ku makya ne baleeta abasajja abamwogeza ne bamwogeza n'abalala babiri ne tukwatayo n'omulala yali Buwambo naye n'akwatibwa kati ekiseera yembeera eriwo mukadde kano naye nga bali ku poliisi wano ematugga awamu bali abantu 4 betukyayinawo ekyabulayo 2 tetunabafuna teyali mukozi waabwe kati we bantomera nyimirira bali banvaako mabega bantomera ku luggi lw'emmotoka yange nyimirira ndowooza nti ki ngenda bapanesinga bakozesa emmotoka yange olwayimirira bwe nti nkeberawo batomedde bavaamu bonna emmotoka nensooka njereka waawo kuba nali njeresa eyaka nenzuluka emisinde neŋŋamba nenserengeta bwe nti waliwo ekikko nenseerera nengwa nenkuba enduulu y'amaanyi emmotoka ezimu ne ziyimirira naye abasajja baagaana okujja okuntaasa abasajja bantunuulira butunuulizi nga abasajja banyingiza mu kamotoka baali 6 baalina miggo nga bamu bambadde ebyambalo by'amagye mundu saagirabako nti twagala ssente tugenda kukutta we ssente emmotoka olwo bamukwata bamubuuza emmotoka y'omusajja mwagitaddewa agamba eri Bujuuko bw'atyo bwe yayogera twagisangayo era Bujuuko twagenda ne poliisi kyetusobola olamululemuko omala bbanga ki mu Buwambe gye bakuwambira wamalayo bbanga ki era ebyo byonna byaliwo mu Buwambo gye nkolera obuwambe mu Buwambe bankwata ssaawa emu n'ekitundu ez'ekiro olw'Emmande omwezi ogwokusatu ne mala nabo esawa ne banfulumya mu mmotoka yaabwe esawa 9 ez'ekiro kolo lwennyini byotebereza bano bajja bakulondoola obajja sibakwata bukwasa nti abantu abo bajjako ku ofiisi yange wenkolera kubanga waliwo abaabalaba era waliwo n'essimu emu eyankubirwa
bantu abo nga ono akola ki nga bambuuza baagala epoloti kati bwekityo bwe kyali nga bakirabika bannondoolanga wendaga bagamba nti teziwera ze baatwala nti teziwera $305,000 tebanazireeta. Njagala obwenkanya abasajja abo bavunaanibwe bayogere kuba balina bagamba b'Entebbe ate nze nkolera Buwambo kati connection eyo yonna tujagala tutegeere ani abazigirira bajja batya okuntukako bammanya batya ebyo byonna twagala poliisi ekole okunoonyereza nfune obwenkanya mu mbeera gye bantuusaako. Ekyanjigira nalowooza nti oba nina musango ki oba nkoze ki kwegamba saakitaba nalowooza nti oba babbi oba bampamba buwambi saakitegera bulungi. Eyo nalowooza ebintu bingi mu kaseera tewali n'omu yaneeyanjulira. Baayogera ekintu kimu tetumaze ebbanga ddene nga tukunoonya nga tukuliimisa. Tukwata oli eyasooka kati oli eyasooka alonkoma banne be yali nabo bwe tutwe tubakwata. Emmotoka ebujuuko twagijjayo ne poliisi y'e Matugga ng'omusango guvudde e Kajansi guzze e Matugga gye baddiza omusango. Twagisanga kumpi ne poliisi ey'e Bujuuko nga bagisuddewo kuba ne poliisi yayogera teyina muntu yagiteresezza bagiteekawo buteesa. Alia hybrid namba UA 422 CP. Akozesa ono munnaabwe gwe twasooka okukwata n'abakubira amasimu bagamba ninawo omulimu ojje tusooke tuteese tulabe awo babakwatira. Bebo bennyini kuliko neyayambadde ekyambalo ky'amagye era naye yakikkiriza ng'ekyambalo ky'amagye akiina ne vidiyo yayogera wali nga bamukutte ngiina eyogera nti ekyambalo ky'amagye bakiina. Gange ze Namatovu Eva ndi mwannyina wa Kamoga. Olunaku lwali lwa Mande ku ssaawa 4:06 Kamoga nankubira essimu nambuuza oli ludda wa ne mugamba ndi waka. Oyinawo ku ssente awo? Kwanza siyinaawo bulungi wana mu nnyumba ku ssente, ninawo $4,000,000 oba 5. Naŋŋamba katujjaawo ozimpe. Najjako essimu wayitawo eddakiika nga 5 naddamu nankubira naŋŋamba kwata ssente ezo ofune booda olinnye ozireete ku lawundi e Busega bampambye. Kati wamala okwogera ekyo waliwo omuntu yayogerera mu ssimu n'agamba tojja kwata ssente zo ziteeke ku mobile money teeka ku ssimu ya bbaawo. Kati ye ng'alowooza bba wange. Ne ŋŋamba kole ntya ssente nazikwata ne nziteeka mu kasawo naye nayinamu mu ssimu yange nayinamu ennamba z'abasirikale bemmanyi. Ne ŋŋamba nkole ntya nayina ennamba ya Afande Cyrus Tugume owa CI ne mukubira ne mugamba afande muganda wange ankubidde essimu aŋŋambye bamuwambye ne baŋŋankwate ssente ze nnina nzibatwalire wa e Busega ku lawundi. Ate omulala n'aŋŋamba atoleeta linnya ki teeka ku mobile money
koye nti omanyi kyoba okola linnya bodaboda kankubire CI we Nateete oyitireyo akuwa abasirikale bajja kubeera distance ogenda obeeka abatwalira ssente bodaboda ankute ne ssente ze nali nina na milioni 5 ze nalinawo mu nyumba nenkwata bodaboda naye nagenda nkuba amasimu nenkubira afande Cyrus Tugume owa CI nemugamba afande brother wange Kamoga bamuwambye era bankubidde essimu bantumye ssente nzibatwalire nangamba bwe genda maaso ng'ogenda gye bakugambye kankubire CI we Nateete oyitirewo mujja kufuna abasirikale abantu abo babakwate kati nengenda ku boda kati alabika afande Tugume yawa CI enamba yange CI nankubira nambuza oli ludda wakonze nzija nasanga jamu era nga nsombwawo naye yadde nga ni ku boda kati mba ndye kawempe nyingirange bwayise ne wabeerawo brother wange inilo naye akola mu security n'abanga akola ki agezaako tuyasinga simu ya Kamoga okulaba exactly awe bagambye waali ebusega ku round waali oba taliiwo kati nankubira nanga nti olaba essimu yange ate endaga nti Kamoga aliwa Kasangati then nenziramu nenkubirani kati afande Tugume yawa CI we Nateete essimu yange nankubira nenfuna enamba ye kati naddamu nemukubira ninga nti ate waliwo ankubidde nti essimu ya Kamoga balaba esoma wa Kasangati nanga nti wabagambye esoma Kasangati kati kyuka de Kasangati kankubi wotuke Kasangati sokera ku police wotuka ku police babuze DPS aluwa owe Kasangati njogere naye during that process bankubiranga ti sente ziruwa ziteke ku mobile money ngamba limba bana mobile money sijiraba jukira ne bude bwali bwise olozigenda mu 5 mobile money sijiraba mumbulire wabwe muli wakirimba letere sente nga nzeno nga wentambula nga we bankubi naye bamala okukuba bagijjako nziramu okuddamu bakubira ebateriiko bonga we banjagala naye nga bakozesa ya Kamoga esimu ya Kamoga gwe bawambye nga baddamu nga bakuba nti oluwa nga nange wenkipingo ngamba limba mobile money sijikola ki siziraba mwe mumbulire wabwe muli sente nzikole ki nzibaleetere paka we natuuka e Kasangati ku police nenoonya DPC nemugana DPC mbadde njogera mugana wange bamuwambye naye mbadde njogera na afande we Nateete CI angambe yagala kwogera naawe kati netuuka etumukubira nayogera ne DPC afande we CI we Nateete nayogera naye naga nti mumuyambe biki kati DPC nabo ne bagezaako okunyama nga ne katu tugenda kola tutya obanga mutulakinze simu eri wano Kasangati semanyi twagala zi code twagala biki ate to wano Kamoga gye bamuwambidde gye mugamba kiti ono yakola ki Matuga yatwalayo kati nagezaako nayo kuba essimu ene Matuga DPC we Kasangati kati ne bangamba nfune relative yenna ali around ajagulewo ki ajagulewo case bafune reference ati sibbo bafune ko batandikira okunoonyawo muki mu Kasangati kale tubeera mu kulinda reference tulinda reference basaze zingira musanvu awo zingiranga musanvu naye ngera bwe bankubira nga wembagamba natuke Kasangati nendowooza obudde buyise tetunaba kutuuka ku muntu ono gwe bawambye bana abantu baagala ssente nafuna ka mobile money awo nenteekawo emitwalo 2 mbagamba nfunyeewo emitwalo wano mobile money gye nfunye wano balinawo emitwalo 2 ne bagamba teekako ezo onoonye endala kati nenteekako 2 awo oba kipinga bize okubalowoozesa ndala kituufu nkola ki noonya mobile money tuba tukyali awo ng'ate Kamoga akuba essimu ng'agamba basajja bansudde no kajjansi naye nnwanye tukuteko omu kati ate awo tufuna awo nenfuna emmotoka kuba ne brother wange omulala yali antuuseeko
ne tugenda mu mmotoka ne tuvuga mpaka Kajjansi ne tusangayo omu gwe bakoze eki gwe bakutte gwe twasulayo naye until tomorrow be bamwogeza n'ayogera ne group endala gye bakoze eki gye babadde bakola nayo bwenkanya kuba tetwamanya kigendererwa ky'abantu bawamba Kamuga obwenkanya bwe twagala na kunoonya kuba abasajja bano bo bagamba bali 7 6 naye right now waliwo abasajja 4 ekitegeera kati tetumanyi kuba abasajja babajja Ntebe Kamuga abeere n'obuwambo bakonectinga batya ate bajje bakwate Kamuga bamuwambe bamutwale kitegeeza waliyo abalala osanga abaali eno abatannabakwatibwa betutannategeera kuba ne bali abalala babanga bali 7 8 oba 6 abalala tebamanyiddwa bano bana bokka be bakola ki bebaliwo kati gwenga ekyo kitegeeza kijoli obwo buyinza okuba bwe buliwo obupya oba omuntu okusooka okukoonako n'agira wendowooza nti bwe bubbi obuliwo obupya kuba bamala mukoonako kati n'afuluma gyasakibireko bwe bakoze eki bwe bamukoonye okakkana bamuwambye kati mu kumuwamba muno bamuwambira ku main road nga n'emmotoka zitambula yagezaako okkuba enduulu naye kirabika abantu bano balowooza ba security bakoze eki kuba kwaliko ayina ebyambalo ebyamagye ebya UPDF ku bo kati emmotoka zaayagalanga okuyimirira ng'onaakaayana alwana obutamutwala nga balaba nti waliwo ki kuliko owa security ayambadde ebyambalo nga balowooza nti bali ki mu mateeka bamukwatira mu mateeka kati nze nga we nkugambye sente afande yaŋŋamba tobawa naye nze nali nnoonya buyambi naye nga mbalowoozesa nti nnoonya gye nkola ki gye nsindikira nze ku sente ze bali basuubira nti ntwala $5 million nabakipingirako emitwalo aga n'embaga ze ziri wano ku mobile money naye kyankozesa ekyo bali kubalowoozesa nti nno sikola ki sirimba kuba obudde bwali essaawa zigenze nnyingi olwo nga zingira na 8 okitegeera naye obuzibu okubanga bo nga bakyusa babuuza muli luddawa wemama tussa ssente then nkonectinge ne CIU Nateete oba ne CIU nakukolede nali nkubidde security ki organize ez'enjawulo naye nga teboogera nti muli luddawa mobile money zimbuze muli luddawa kiri mbaleetere cash awo nga bagaana okumbulya nga nti gwe noonya mobile money naye ssaawa ziyise muli luddawa nga tebaagala naye at last bandagirira banga linnya boda basooka ne bambuuza oli luddawa naye nga nkyali Kasangati ne mbalimba kubanga saga bategeeza nti ate essa ekkubo nalivuddeko nenzire Kasangati bambuuza oli luddawa kurasti ne mbagamba ndiwa Busega kurawundi mwe muluwa toli Busega kurawundi naye nali Kasangati kyekituufu kyoba okola linnya boda ne boogera ebintu saabiwulira kyeka ndowooza era essimu yaggwako ki omuliro kati nziramu okkuba bambulye butuufu boda webentwala then nconnectinge neki n'afande gwe bedda gwenjogera nayo owa Nateete CIU Nateete ngenda okuddamu ojjukula essimu nga tekola ki kirabika noono mu kumuvaako balaba nga tebakyalina ngeri gye bakommunicatinga nange essimu eweddeko omuliro Namatovu Eva tuyina abantu 4 betukutte kino kyaddiridde okuba nti nno waliwo omwami ng'ennaku z'omwezi 16 omwami ono nja kubategeeza erinnya lye kubeera mulimanyi ye Kamoga Muhammad agambibwa okuba nti nno yafuna essimu eyali emutwala ku ttaka erimu era kigambibwa yatuukayo nga waliwo abantu abaali bamuyise okubalaga ettaka lino era ne bakkiriza nti basobola oligula $1,15,000 bategeeza nti ng'ennaku z'omwezi 17 bajja kuba nti no bajja ne ssente ezo era kwa alipoota gye tulina okuva mu ye yavuga emmotoka ye n'ekigendero ky'okuvaawo awo naye ne bamukiika emmotoka era mu mbeera eyo n'awambibwa. Bino byali ku Mpererwe Kaleerwe ku Northern Bypass. Bamuwamba ne batandika omusaba ssente
miliyoni 5 naye kigambibwa alinamu miliyoni nga 35 mu mmotoka era ne bazigabana. So ne bamuvuga nga bamuzza saidi ze Kajjansi nga ekigendererwa kyakuba nti nno bamusuula eyo. Bwe baali bamusuula okusinziira ku alipoota gye tulina yakuba enduulu era abatuuze ne bajja ne bakwata omu ku abo baali bamuwambye gwe bayita Silas Nsubuga era bamutwala ku poliisi y'e Kajjansi gye baggula omusango gw'okugezaako okuwamba omuntu. So ebintu byesanze nga bikomyewo eno Matugga nga baguddeyo omusango era ne tutandika okunoonyereza ku oyo gwe twatandikirako paka bwe twatuuse ku abo abantu abasatu abalala ne bawera bana. Saazo ze njogererako kigambibwa nti omu ku bano yali ayambadde poliisi uniform y'ekinnamagye. So tulina search gye tugenza okukola mu maka gaabwe tudaba tuzuddeeyo uniform eyo tulira tujja batubategeeza naye ng'essaawa zino kunoonyereza kukyagenda mu maaso n'ekigendo ekyokulaba nti tutwala abana abakwate mu mbuga z'amateeka. Twongera okutegeeza abantu okubeera abeegendereza. Incident ng'eno ey'Akamoga si yeesoose, bantu bangi babalimbalimba n'enteekateeka ez'obbaguza ettaka oba okutunda ettaka lyabwe bwe batuukayo ne bawambibwa oba ne babbibwako ebintu byabwe. So tubeere beegendereza nga twenyigira mu nsonga zonna ezirimu amataka n'ebirala. Ekyokutambula ne ssente nnyingi oyinza obbanga essaawa zino oba ozijjenga mu banka ng'olina gy'ozitwala tekyandibadde kibi naye kiba kikulu nnyo okubaako n'abantu b'otambula nabo bw'oba olina transaction yonna gy'oba ogenda okukola kuba ababbi nabo oba okuva mu mabanka n'ebintu ebirala. So tusaba bantu babeere nga beegendereza nnyo bw'oba otambudde ne ssente oba okufuna obukuumi okuva eri poliisi n'ebirala. Emmotoka y'abasibe bali bamubiddemu yebaleka bonna bakulu